kapiteeni Anyoyo kale erinnya nze n'okulimanya teryanvaamu mu mutwe naye ng'ate nali mwana muto n'olwaleero nakati likyandimu omwami oyo ng'ajja nga bamuleeta mpaka ewa maama wange bamutuusa awo ewa maama nga bamubuuza kuba maama bamusanga afumba amubuuza bawalwa nga maama agamba talina musajja agamba olina omusajja bw'ati ne bw'ati ko nga maama wange agamba nti nze sirina musajja nze ndi mukyala nakiyombekedde nze nina abaana bange 3 kati nga tetunnaba kumanya nti muganda waffe nze gwenzirako bamukutte dda ali ku mmotoka kuli bamwebasizza wansi mu kimotoka kyabwe akati nga maama agamba nze sirina musajja nze mbeera wano bw'omu biki akati nga oyo omukulu kapiteeni ng'alagira ng'agamba oyo mukazi mumukwate nga basitula maama wange nga bamukwata nga bamuleeta ku mmotoka emmotoka yali epaakinze awo ekatooka ewaffe mu ttawuni wennyini ewa mwami Lubwama awo waliwo omwami omugenzi bamuyita mwami Lubwama naye omwami naye yali awo naye yafa dda naye mugenzi bambi nga bapaakinze awo kati maama atuuka awo nga nze nzija ngoberera nga ndi muto nawe oli kato akati ng'oli omukulu alagira ng'agamba nti nga bagamba nti munsumulleyo oyo omusajja kati nga bajjayo muganda wange ngenda okulaba nga ye Abudu muganda wange mukulu wange mama wange gwazaala ngenda okulaba nga ndaba muganda wange kati nga omukulu oyo alagira ng'agamba oyo muganda wange yebake ku maama wange kati maama wange n'agamba nti bwe kuba kunzita munkole ki munzite naye omwana owange okuneebakako tekisoboka ebyo ebigambo byogerwa nange ndi awo nga nange nkaaba naye tulina omuti gw'amasannyalaze ndala nakati weeguli ewaffe awo ku kkubo era nemmotoka baali bagipaakinze nze nga neesigamye omuti kubanga era najja nina SMG yange okuva mu nsiko okuwamba Kampala najja nina SMG yange naye nga nyambadde saati yokka ewalala nga siina mpale 86 twali twakamala okutuuka wano nze bankuba ekyasi ffe twali ba 11 battalion naye nga tuyambako baatuleeta mu bwangu okuyambako aba first kati nze sasi werinkwatira awo kakati awo President Museveni yajja live nandaba awo nga bankubye ekyasi nankwata bwati ku mutwe n'agamba bamutwalewa mu ddwaliro batulondamu abantu twali abaana 26 mu baana 26 ne tugenda abayitamu wali eri ku bibuuzo bya bakama baffe twali abantu ndowooza nga 14 abalala ne bigaana kati ffe ne tuyitamu ne batutwala ku esikooti okubeera nga twesikootinga abaana ba muzeeyi nsanyusa okulaba afaani kale mukama wange nange nsanyusa okukusanga mbuuliza ku bannayuganda abo batulaba mbalamusizza nnyo bannayuganda bannange era abandaba wano ku kitebe wendi ku UBC nga nzize nkyalireko omukulu Kisubi nate okumuwako ku byafaayo bye twajja tufuna mu lutalo n'okusobola okujja tubuke Kampala tuwangule n'okutuusa olwaleero luno nga Mukama akyatukumye tuli balamu. Weewaawo kinkola bulungi nnyo ekyo. Ebiseera ebisinga buli lwe tuba tutandika programs zino njagala nnyo omuntu ne yeeyanjula omanyi bangi ebiseera biri baŋŋambanga oyo gwoleese oyo yalwana wa naye ekyabaleetera okubanga ekyo kivaawo kwe kuba nti eyeeyanjula agamba nze RA nze RO awo ne bamanya nti ddala omuntu gwe tuli naye mulwanyi yennyini. Sebo kirungi era nkisanyukidde amanya n'eddoboozi RA 48064 WO1 Serwadda Abudu. Weewaawo tweyanziza tweyanze gumanyi kinkola bulungi era neewuunya
nti mwe namba ezo muzikwata mutya kubanga sifunangayo muntu yenna ajja wano n'agamba nti nagyerabidde okujjako agamba nti nagirina naye baginzibako nagirina naye bagiwanyisa ne bampa endala nedda kiki ekibeerawo okuba nti ennamba ezo temuzeerabira ffe manyi bwe twali twakava mu nsiko twakayingira wano e Kampala kyetwasookerako era kyebasookezaako tuteekako ze nnamba ezo ez'amagye ennamba ezo nga ze zituyamba ffe nga ffe abasirikale aba wansi abatalina madaala ga waggulu nga bakusookezaako na RA abakulu abalinga batusinga ku ranks eza waggulu balinga resistance army so ababasinga waggulu bonga basoma RO resistance officer so nakati bwe kikyali ekikyukangamu abaana bano bannaffe kati abaliwo essaawa eno era batandika na RA kituufu sobira era bwe kikyali kale nkweyanziza mwami Afande Sserwadda okutwaliza wamu gwe olutalo luno lwe twogerako oluleeta gavumenti eno mu bukulembeze oluyingira ddi oluyingirira wa lukusanga olina emyaka emeka njagala otuwa emboozi era tujja kujabulamu mpozi bijabulemuko katonotono tusooke tutambule nga bwe tutambula tunajabulira ebiwanvu tuyinza obutabituukako kubanga olaba myaka gigenze n'obukolu tukaddiye kati naye ng'ate luli twali tukyali bato ng'omuntu tosobola kwerabira bintu byo mu mutwe naye olw'okuba stress zino ze tulina n'embeera eriwo yetuleetera ebintu byaffe okukola ki ebimu okutuva mu mutwe naye nga tubimanyi era ebyo byemmanyiiko nga mbijjukira mu mutwe gwange nja bikugamba era nze olutalo ewaffe nze nzaalibwa mu Nakaseke district nzaalibwa omwami Alhaji Kakande Yusuf Haji Yusuf Kakande Katooke wa Kyato awa amakage we gali wengine we gasiisidde kati mugenzi bayitawo Katooke nawo Wansalangi Katooke 83 tutandika ffe okulaba olutalo tutandika okulufuna nga tulujja ku basajja abanyanya be baayitanga ab'obote twalinangawo mu katawuni kaffe awo Katooke wengine mu tawuni wabeerangawo be baayitanga oba babayitanga ba people's militia oba babayitanga people's militia oba babayitanga bali ba militia oba babayitanga baani ba youth kati benze benasooka okulabako nga bazze ewaka ewaffe kati nze nali naakamala okuwummula kuva ku ssomero kuba yali 83 oba omwezi gwali gwakumekawo naye nga tuli mu luwummula omwezi gwe sikyajjukira awo nga tuli mu luwummula abo abaami bwe bajjira nga beetimbye ziguluneeti tebaali nabbo mundu bo babeeranga na guluneeti nga ze beetimba kati nga bajja nga bagamba batugambye gwe mukyala Haji Kakande ofumbira abayeekera ki emmere era mukama waffe ali mu kujja wano agenda kujja wali ku ofiisi ewaffe so bwe tukuyita oyangwa mangu okukola ki okujja wano ku ofiisi mukama waabwe w'amagye b'obote kaakati tuba tuli awo ng'emmoroka etuuka emmoroka bwe yajja yali ya Land Rover zino 110 naye nga baagitema kati emmotoka eyo nga mu maaso gaayo wabeerangako amayembe g'ente nga gali kuli bweyo gati nga kuliko n'omukuuki guno ogw'abalaalo gwe bagira bwe bati kati nga gwe basibiddeko ki amayembe bwe bati kati nga kuliko n'abasirikale
bayambalanga kale bino engoye zino ze bayitanga za special force n'ez'amagye. Kakati bwe baatuuka awo baavaako buvi ku mmotoka n'omukulu yali wa buyinja obwo 3. Omwami oyo ye yali akulira ditaachi yeye waffe bamuyitanga Kapiteeni Anywa. Kapiteeni Anywa oyo kale lyerinnya nze n'okulimanya teryanvaamu mu mutwe naye ng'ate nali mwana muto n'olwaleero nakati likyandimu. Omwami oyo ng'ajja nga bamuleeta mpaka ewa maama wange, bamutuusa awo ewa maama nga bamubuuza kuba maama bamusanga afumba, amubuuza bawaluwa, nga maama agamba talina musajja, agamba olina omusajja, omusajja bw'ati ne bw'ati, ko nga maama wange agamba nti nze sirina musajja, nze ndi mukyala nakiyombekedde, nze nina abaana bange 3. Kati nga tetunnaba kumanya nti muganda waffe nze gwenzirako bamukutte dda ali ku mmotoka kuli bamwebasizza wansi mu kimotoka kyabwe. Kakati nga maama agamba nze sirina musajja, nze mbeera wano bw'omu biki. Kakati nga oyo omukulu kapiteeni ng'alagira ng'agamba oyo omukazi mumukwate, nga basitula maama wange nga bamukwata nga bamuleeta ku mmotoka. Emmotoka yali epaakinze awo ekatooka ewaffe mu ttawuni wennyini ewa mwami Lubwama awo waliwo omwami omugenzi bamuyita mwami Lubwama, naye omwami naye yali awo naye yafa dda naye mugenzi bambi. Nga bapaakinze awo kati maama atuuka awo nga nze nzija ngoberera nga ndi muto nawe oli kato. Akati ng'oli omukulu alagira ng'agamba nti nga bagamba nti munsumulleyo oyo omusajja, kati nga bajjayo muganda wange ngenda okulaba nga ye Abudu muganda wange mukulu wange mama wange gwazaala, ngenda okulaba nga ndaba muganda wange. Kati nga omukulu oyo alagira ng'agamba oyo muganda wange yebake ku maama wange. Kati maama wange n'agamba nti bwe kuba kunzita munkole ki munzite, naye omwana owange okuneebakako tekisoboka. Ebyo ebigambo byogerwa nange ndi awo nga nange nkaaba, naye tulina omuti gw'amasannyalaze ndala nakati weegulye waffe awo ku kkubo, era n'emmotoka baali bagipaakinze, nze nga neesigamye omuti naye nga nze ndi mubaziga. Muganda wa emyaka ng'emikulu nalinanga 8 ndowooza nga ngendanga mu 9 nga kigendanga mu 9. Kati kye baakola nga bakwata maama wange nga oyo omukulu kapiteeni ng'alagira bamutambuze nga bamutwala mu kampu yaabwe, yali eyo munda eyo ebwetaagiro bayitayo bwetaagiro, nga bamuvuga bamutwala mpaka wa mu kampu. Kati nze nsigalawo ewaka awo ku kkubo, oli mukulu wo naye bagenze naye. Kaakati ntambuza ebigere, ntambula olwo nnumba wa bo bagenze na mmotoka. Kati nze ntambula nnumba na bigere, simanyi na gye bagenze, naye olw'okuba nti no baali batwalinga tumanyi nti enkambi yaabwe eriwa eri nga ntambula nga tulaga eyo. Kati nsanga senga wange ate muganda wa taata wange bamuyitanga Namusi, naye oyo senga wange naye kati mugenzi. Senga wange oyo ye bwe musinkana nga mbuuza olagawa mwana wange, gy'olaga nga wabi, nga mugamba senga batutte maama, ng'agamba nti tokola ki togenda, maama muveeko, jangu tubeere ffenna. Nga senga wange oyo azaalibwa, oyo senga wange azaalibwa jjajja wange bamuyita Kasula omutaka, era awo ekatooke nga tudda waka, tuba twakadde awaka nga bw'omanyi. Kati ye senga wange yali asunye ku mabeere nga muwala ng'abawala abavubuse, nga oba yalinga mu myaka nga 17 oba 18. Kati twali tuli awo ng'abasirikale bajja n'ebigere nga batusanga awo awaka ewa senga awo ewaffe ate awatali ono gwempita senga muganda wa taata wange.
naye nga awo naye waali ewabeera kati nga bajja omusajja yajja alina ennyota 3 kapiteeni ng'aboogera awo wabbali ng'ayogera naye ngenda okulaba nga senga wange ng'amugamba nti nina omwana wa mwannyinaze ono naye ndowooza twandigenze naye koye nti ng'akwata kkubo nga tutambula na bigere nga tugenda kumbe tugenda muki tugenda mu kampu eya gavumenti kakati tutuuka mu kampu eribali gye batwala maama wange era tutuuka eyo tusangayo omwami bamuyitanga ate naye nga bamuyita kale nga omanyi kati eri ewaffe ku kyalo abengeye bajjulako nga bangi kakati ng'era omwami oli bamuyita mwami Kawooya naye Kawooya mutema mbizzi naye ate era naye libamuyita naye ate era naye gye twakomekkereza nga naye era naye amagye ga Museveni agakoze eki agayingidde oyo omwami era eyo mwami Kawooya kakati tutuukayo enkambi awo we yali nga oyo mwami Kawooya ng'agamba nti nnyoko namulabe bamuleese anyumiza nze ne senga wange naye bamusse bamutidde awo mu kinnya ekyo ekiri awo kati ne mbooza nti sisobola kumuziika kumugjayo mutwale tumuziike waffe ne baga tekisoboka bajja kukutta naawe ate oli ye mukama wange kati ono omwami mwannyinaze senga wange gwe yagenda naye baalinga bamuyita Kizito oyo mwami oba baalinga bamuzaala eyo oba kubanga nawuliranga naye yalinga weebogerere eyo ku magye g'Obote kati ng'ate kirabika nga yakwanye senga wange nga ye bbaawe era olw'omanya lw'ebizibu kaakati tuba tuli awo kiro twebase ng'emmundu eno nga tetandika kuseka wano katono nnyo bwe wagenda ne bagamba sengaawo maamawo bamusse mu kinyaawo tewabuuzaako ate muganda we ye ate muganda wange kaakati muganda wange ate ye kati bwe nabuuza senga wange oyo senga wange nanziramu naŋŋamba Abudu yabatoloseeko naye bamwokyezza ebidomola biyitirivu yena omugongo gwakoze eki gwaweddewo kati simanyi wagyali ezo nkambi za gavumenti zinoonya mmwe zirowooza muli bayeekera amasasi gatandise amasasi ne gatandika kwolwa olunaku ekiro ekyo ne bakuba abayeekera kumbe baali beetoolodde enkambi eyo wetwali kaakati bwe babakuba nga bw'omanyi enkambi buli muntu adduka lulwe kati nze senga wange yadduka akwata nze bwe yankwata tudduka tudda ate eno ewaffe era gye twakoze eki gye twava tusinkagana ekikundi ekyaki ekyabayeekera kyekitukwatako ne sengange oyo awo no ebyasi byavugira ddala okuva eyo ewaffe tujje awo ekatooke wenjogera naawe tuveewo tujje bayitawo Kikamulo tuva ekikamulo tujja ekikamulo tuvaayo tujja eno wano bayitawo Lugogo emmundu ekola ki emmundu ekaaba teriyo muntu n'omu gw'olaba atambula teriyo muntu n'omu kati olwo tumaze okuyungako ki kubayeekera kati abayeekera abo kwaliko obayitanga omukulu obayitanga Kaweesa Lawrence Kaweesa omulala bamuyitanga Wasaaka then n'omulala bamuyitanga gwe twasanga kati abo ffe be twasinkana okusooka at first kati batutwala tugenda tusinkagana afande brigadier kati brigadier ono afande yani
so yakubako ku bapoliisi afande Kyaligonza Major General kati Major General Kyaligonza kati tusinkagana batutwala tutuuke wa afande Kyaligonza afande Kyaligonza atutunuulira atulaba nali mwana muto kyo mutuufu nali muto naye nga sirina nangoye sirina nangoye nga ndinga bwe nazaalibwa nga ne ssenga wange akantu kayambadde nga ko kakwesiba bwesibi nga kana akabalaalo naye nga n'amabeere gali bweru kati olw'okuba nti nno ye ssenga wange yali muwala mweru yayanguyirwa mangu kwegamba abantu abakulu awo yali abakuba kati awo n'abeera nga ate nga kati nze gwenfudde kwegamba nze gwentambulirako yali safety yo olutindo lwange kale tujja tuli mu nkambi twalibwa afande Kyaligonza yempulira bibi oba yali tennafuuka balina amanya ge baziyita Baraka Bomba yaffe yali mu Ndurani yali mu Ndurani kati ne tujja ngera bw'omanyi ebyekisirikale bwe bibeera abakulu betuze tuba nabo koliko wabeerangawo afande Matayo si Matayo Kyaligonza waliwo afande Matayo bamwitanga Matayo eddala erinnya lyerabidde lya Kinyankole ne tujja ne tubeerako ne baafande Chef Ali ne tujja ne tubeerako ne baafande afande gundi afande Jimu Mwezi ne tujja ne tubeerako n'afande Akanga yali Lieutenant Kano afande Akanga ne tujja tubeerako n'afande Bulizayo ne tujja tubeerako n'afande Mwenye Muzeyi otegeeza ki okubeerako mu nkambi eyo oba mu nkambi oba bonna baalimu bonna nga tuli nabo so kaakati bwe tujja wano okutuuka ku 86 okujja mu kuwamba wano Kampala nze najjira mu kibinja kya 11th Battalion awo wali omaze ka training okakoze ng'omaze okukamirika twakolako ka training waliwo ekyalo bakiyita bannayo oba bakiyita ni naye nga twakolako twakola kubanga era twakolanga byakuyiga kuba mundu kubanga era najja kuyingira kubanga era najja nina SMG yange okuva mu nsiko okuwamba Kampala najja nina SMG yange naye nga nyambadde saati yokka ewalala nga siina mpale olabika yali ekubika yonna saalina mpale nalina kandaweya twali mu mpale naye ng'olina emmundu naye nalina kandaweya kale waliwo bwandaweya buno obwaffe buno edda eyo kabeeranga wano nga kaliko ekya yero akapale kati nga nawano kasazeemu bwe kati ako nakalonda na bulonzi neke nayambala nenteerako n'ekyo ekisaati mu kuwamba era nze 86 twali twakamala okutuuka wano nze bankuba ekyasi kati wano tolaba wano nti no bansala wano wagenda wabona olw'okuba nti ntandise okukulakula bankuba kaakati bankuba nga twakawamba wano kati ne bajja olaba kugundi ku parliament awo kati olaba ebintu ebyo olaba nga Sengenge oyo omulaba oyo alioko kati wali ku parliament oyo Sengenge teyaliwo ebyo nga nze anti mbita Sengenge tekwali kikomera ekyo naye waliwo trench gye baali bakola bati
ejja eri ku mulyango gwa gate waliwo guyingirira okujja mujje bwe muti mpaka ku guno omulyango guno guli awo ogulabye oguli awo kakati ate oveewo olyoka ojje wano ku Radio Uganda kubanga kati ffe twali ba 11 battalion naye nga tuyambako baatuleeta mu bwangu okuyambako aba first. Kati nze sasi werinkwatira awo kakati awo President Museveni yajja live nandaba awo nga bankubye ekyasi nankwata bwati ku mutwe nagamba bamutwale wa mu ddwaliro ne bankwata ne banteeka mu mmotoka yali waliwo bino emmotoka byalinga bya ambulance biri awo. Dokita waffe oyo bamuyitanga dokita yali musajja Muganda bamuyitanga erinnya bamuyitanga ani naye musajja weruweero ne banteeka mu ambulance ne bantwala mpaka first division wano erubiri mu Lubiri ne banzijanjaba nempona kati bwe mpona nenvaayo nenzira mu unity yange Kololo Cemetery awona bulungi tewakkosa kati bwe mpona bwe ngenda ku Cemetery netandika okukola okuvuga okubeera nga nescorting abakulu nga nescorting afande oyo mugenzi Sefali netandika okumescortinga kati afande Sefali n'agamba mutabani wange njagala bamuyigiriza okukola ki okuvuga emmotoka nga ina waliwo driver yatuvuganga bamuyitanga Abudu so kati era essaawa eno oba yafuluma oba akyalimu naye abadde nga avuga mmotoka z'amazzi ga Uzima Water zabadde avuga kati oyo yennyini n'amugamba tandika okuyigiriza omwana wange emmotoka avuge kati nentandika okuyiga emmotoka naye nga ndi muto kati ate awo nakamala okutandika okuvuga emmotoka wobajjira message nga batulondamu baagala abasirikale abagenda okukuuma ew'omukulu wa president mu edda bagiyitanga high command kati bwe batulondamu abantu twali abaana 26 mu baana 26 ne tugenda abayitamu wali eri ku bibuuzo by'abakama baffe twali abantu ndowooza nga 14 abalala ne bigaana kati ffe ne tuyitamu ne batutwala ku escort okubeera nga tu-escortinga abaana ba muzeeyi. Twogera ku mwaka ki? 87 ne muyitamu ne tuyitamu ne mugenda ku escortinga abaana ba mukulu era ife eyatulondamu yali afande Kanubogere. Simanyi oba kati waali oba taliiwo naye nga ebiseera ebyo yatulonda okututwala kusinziira ku kyemwalaga era ne tutandika okubeera awo nga tukuuma. Wabaawo training ey'enjawulo mwaba n'akuuma omukulembeze oba n'abaana b'omukulu oba abakuuma first family? Kati era twakolako training era mu training eyo n'ebifaananyi byaffe weebirimbirina lwakuba saayise nabyo naye nja kubiwa omukulu nja kubikuweereza nnaku zino emitimbagano ebyajja butereevu ebifaananyi ebyo mbirina nga batujjamu batutwala mpaka batupaasinga tugenda ew'omukulu. Nzikiriza nkuzeeyoko katono mu nsiko eno. Mu nsiko eno gwe tolinaayo mulimu gwonna gw'okolayo kubanga naali agadde okumanya nti nga Kadogo
mu nsiko eno gw'ozannya muzannyo ki? Kaakati mu nsiko bwe nali kati ffe ekikulu ennyo nze kye nasinga kukola kuleekinga. Akadogo mulabika mwakola nnyo omulimu ogwo. Kwalinga kuleekinga. Nga bakugamba genda wali oba genda oleete ekintu kiri bwe kiti. Kati waliwo omukulu oyo afande Kaweesa oyo yatutuma. Kati gye yatutuma tugenda tusanga waliyo akatale ako baabuyitanga bwa Mubuulo. Era bukyali era bakyabuyita bwe buli kati akatale ako tugenda baali batutumyeyo tugenda nga bw'omanyi nti munnyo sukaali manya munnyo sabbuuni biki ebyo kati nga batuwadde ku ssente ez'okugula. Kaakati tuba tukomawo ebyasi ne bivuga. Kati ebyasi bwe bivuga bannange bwe twali nabo nali nze, walingawo omuvubuka omulala bamuyita Ssejjemba, omulala bamuyita Kiwanuka, omulala bamuyita Kazibwe, omulala bamuyitanga Robert Semuyaba. Kati abasajja ne bakuba ebyasi okugugumula abaki abantu ab'omu katale badduka emisinde olwo bajje bakyajinge ebintu. Kaakati omwana ono munnange aŋŋamba nti omanyi nti manyi gano amannya ffe twagayituumireyo mu nsiko twetuuma amannya mwafuna nicknames. Wakati nze ndi wangeye naye ate nagenda okulaba nga biyinza obutankolera eri mu nsiko olw'okuba nti baali bajja kumanya nti ono mwana wa gundi, ono mwana wa gundi. Kati ffe ne tutandika okwetuuma amaki agaffe amanya ne gatukalirako ddala. Gano ge twogera meetuume bwetuume. Meetuume era nze eryange ettuufu amanya agange amatuufu. Nze Abdallah Senfuka neddiranga eyo. Naye nga bw'omanya ebizibu ebyo bye twali eri mu lutalo bawulira bataali basiraamu bakariimu basale. Kati ffe nze ne twetuuma awo amannya ag'ekimpatiira paka n'olwaleero ne gatukalako. Ne gakala. Kati munnange n'aŋŋamba nti siwadde omanyi nti abasajja abo tetugenda kumalako nabo, tetulina mmundu, tugenda kuyita wa. Kati ng'agamba nti anti kye tuba tukola buli muntu yeesibe ki essanja. Kati nga twesibe ki essanja. Kati ng'abasajja bajja nga batuyitako tuyimiridde ku bitooke. Wabeeranga awo ng'oyimidde bwoti ku kitooke ne bajja emisindo omusuuluulu bagenda mpaka wa bagenda ku katale kuvamya abantu bali. Kati ffe obwamala tuyitako kati ffe ne tukola ki ne tuddamu ne tutambula ne tugenda. Kaakati ffe bwe twatambulanga nga basatu bana ffe twalinga bato naye ng'omuntu alina emmundu ali ogwo oluusi n'obutaba na mmundu mugenze kuleekinga naye nga mulina okuggyayo n'ebyo bye babakoze ki bye babatumye n'ojja n'okubuulira bakama bammwe kiki kye muggyeeyo n'okkubo liri litya. Tekyali kyangu babatuma mweguzeeguza obuntu naye nga omulimu omukulu olaba ki ekigenda mu maaso. Era awo Lugogo oyo omulaba waaliwo omusajja yali Munyarwanda bw'ati kubanga twetalirangawo nnyo ffe kubanga waliwo amaanyi. Mundu yakubaawo yakubira ddala naye nga waliwo omusajja yali Munyarwanda bw'ati nga mumpi nga buli kika kya mmundu akirina wali. Naye nga naffe tumwesunga bwesunzi tumufunye tutya naye nga ate ffe abaali abato abaagendanga ne tuyitawo okujja eruweero tugule emigaati nga tumulaba tumuyitako awo tubayitako naye nga mbiraba nga tubiraba naye nga tuzeesunga naye nga tunaazigwako tutya tubabake.
nenga omusanga ayimiridde kwegamba yenna ng'ali bwati n'ate nga munene bayinanga n'ebipiki biringa bya kale nga taata wange yali ayinako ekipiki modulo ng'eyo naye biringa bidigidigi biringa byali edda bakadde baffe bye bavuganga babayitanga maanyi z'abala eyamwanyi z'abala byavuganga byavumanga kitegedde kakati ng'ate nabo bayinayo ebyo ebipikipiki byabwe ebyo ng'ayinako kuno ekigambo MP nga wa buvi bubiri nga wakabi nnyo naye nga twesunga kukola ki mundu ezo ezayinaawo naye era bagamba batya Abaganda terwali olwo lumu Mukama n'atuwa netugivamye netugikuba yabawo obuvumu nga maze olekinga bulungi okutegeeza abakulu nnyo n'amaanyi ate manyi mwagikubanga bakadogo dokuba kati waliwo yalina alapigi n'amukuba n'agwa ku ttaka ne tujja emmundu ne tuzifuna olwo nalo ne luggwa ne tutambula sebo ne tujja waliwo awo ekitundu kiri awo obanga wa ebyalo by'omwo omwaffe omwo omanyi kati oba bayitawo bati waliwo omwami awo yali alina beekeri nga ya migaati twabasanga nga bali ku migaati nga bali abalala batamidde ne tubakuba ne tubajjako emmundu ezo nazo ne tuzibakaba ekyali ekikulu mundu funa byakulwanyisa era nze awo wendatandikira okubeera omujagujagu notegeeza ki okuba omujagujagu nentandika okubeera kwegamba bwe namala okumanyiira okubeera n'abasirikale bali betwasangayo n'okutambula engeri gye twatambulangamu nabo kati awo nentandika okukakasa obuvumu bwange mu mutima kati nenzijjawo biri byonna ebyali ewaka byenali nga mbirina ewaka ntya abasirikale ebiki byonna bitandise okunzigwamu kati olwo ntandise okubeera omuntu ogenda nguma ntandika olwo kati nze ndaba nga agenda mu bulamu obuteredde kubanga bwe twayingira wano kibuga Kampala nalabira ddala nga tumazeeko emmundu yeyo esooka ogifuna otya emmundu eyo ngifunira awo ku beekeri y'emigaati erinnya ly'ekitundu ekyo lyegundi eryo wali ekikubo kino kyambuka kino kigenda Wakabaka bw'obanga wakava ebbombo oyingira bw'oba ova ebbombo n'ogenda waliwo etawuni so ennaku ezo Museveni yakalonchingirawo Kalule nayogeranga naawe Kalule kati ekalule awo kino kyambuka kino kidda Nakaseke kati kino ekidde Nakaseke kyekyo kye twaviiramu kati awo emabega waka akatawuni amabega awo we wali beekeri y'oyo omwami simanyi na omwami oyo oba akyaliwo oba waali oba yafa so simanyi mwalwananga naffe nga tuli Waluleeta awo bwowaawo bw'oŋŋamba nti awo mwalwanira waawo nnyo n'amaanyi kakati era ng'oyagala okutegeera era bajja bakunyumiza n'abaawo nti waliwo awo omwami Manju eyalina emigaati kubanga nali mwana muto naye nga ntegeera era emmundu nagifunira awo wagifuna otya kakati baali bazze kulya kubba n'emmotoka ne tugikuba embazingako emmotoka yaabwe twagikubirawo ku kkubo awo ofunire emmundu esooka SMG naye ng'ate yensinza amaanyi ku myaka giigyo myaka gyegyo emyaka wali owezezza kati awo ndowooza nga mpezezza 10 naye munange twatambula emboozi mpanvu kuba twatambula nnyo twatambula taata wange eyo njagala tuveeyo tudde mu kuwamba Kampala wano kuwamba kuba olina bongambye bewakuuma nako
abantu babanyumizaako nnyo wana abantu bangi baagala obbawulira nga bashefaali baagala owulira ebyafaayo byabwe ne okuwamba abasajja baali bazira betwogerako nze mulimu ne bakakama bajeti mwebaza badulago ba kasiringi abo bonna twali nabo kubanga oyo Kano Kasiringi ye yatuwa ennamba z'amagye kyolidde yatuwa ennamba z'amagye yafiira ku Kano era linnya lyali lyafuka ng'eriri erya Kano naye kale era kale abo kale era baafunako ku bumyufu naye kiba kibi fe okubeera nga twakola ne tukola okutuusa ne musigala ku kolokolo ne tusigala ku bikolokolo muli ku kolokolo muli ku kopolo tuli ku kopolo tuli ku kolokolo sajenti kituluma naffe okubeera nga tuli bwe tuti. Okay, so Kampala ono okumuwamba kyali kitya? Kampala teyali nnyangu babo bo ngambye nti n'essasi lyakubiraawo we bakkubira essasi na wano waawano naguno omukono ono ogulaba mbulira ku scenarios ezo bwe zajja essasi lyawali ne limu kati abasirikale abamu omanyi Oluganda baba twaligambye tutya temubulamu bagamba batya temubulamu mpulunguse kakati mwalimu empulunguse balugera batyo mwalimu empulunguse ezali olugero mpulunguse kati mwalimu abasirikale abaali balimu muno nga baliira bano aba kati nga Wegamba mu bitundu bali muwamba wano mwalimu abadduse mwalimu ebitundu ebiwambiddwa naye nga mukyalimu empulunguse zaabwe kati ate nga nabo banoonya we yakukola ki yakudduka kuyitamu naye nga kyebaali tebakola ki tebasobola kubanga olwedde ffe twali tubamaze okukola ki okubazingako so awo nafunira obuvune obwo buno obuvune nabufunira wano wano ku palamenti era ne buli bwempitawo ne bannange bonna mbalaga njijukira awo nga tebanaba na kuzimbawo olwo olutimba embeera yali etya embeera teyali nnyangu bwe lyakulya wali ogudde kava wali oli ku pirikapirika nali ku pirikapirika awo naye jjukira bakama baffe bajjanga otuyitamu nga bw'onojja bwoti kati nze waliwo munnange omu baamuyitanga Kyazze bwe twali tujjaawo waliwo amaka ennyumba eri awo gye bayita Kampala Road nga tonatuuka ku mafuta ago agali awo ag'amafuta ago naye waliwo awo akazimba akakadde kali awo munda gali maka twasangamu n'abantu nga balya emmere ne baagala otuwa ku mmere ne batugamba nti ffe ne tubagamba nti kubanga twali twafuna orders okuva mu bakama baffe temukkirizibwa kukola ki kulyalya era emmere tetwagirya kati ate ono munnange Kazibwe najja afuna rediyo kaseti bagitanga Panasonic kati bwajja afande amusanga akutte rediyo amubuuza rediyo gijjeewa mwali temukkirizibwa kukwata ku kintu kya mwanayinki wadde n'ekimu era awo yamutemerawo zisiraapu n'amugamba ffe tetwazze kubba tetuli babbi NRA tokola ki tebba era n'amulagira erediyo agize wagikoze eki wagijje era n'agikwata rediyo n'agizaayo wali ne tutambula ne tujja kati awo ffe kwe kutukola ki kakati tuba tutuuka awo nze kwe kunkuba ekyasi kati bankuba ekyasi nga baleeta ambulance nga banteekamu so empulunguse yakulengera era lyandya lyandya kati guno kwali kwevulungula n'engwa mu kinnya ku mukono guno nekola ki negumenyeka awo era awo so Kampala yali nzibu ogambye wali mu 7th mu 11th netudde kololo mwaleeta musaada muguyita musaada kuyamba ku first okay bangamba omuliro gwali e Kampala wano ebinyumya binyunzibwa
kubanga olwaleero abasinga obungi bagamba titwakoowa emboozi tetukyajagala naye bano bannaffe abawogera nti emboozi tetukyajagala bo baalifunye batya ekyo ekintu singa ffe abataasoma abakadoogo nga twajja okuwamba ne tuwamba ne bafuna ekyo ekiwedde kubanga ffe abataasoma ate nga tuli bakadoogo kyetaaga nnyo bw'oba ng'onyumya ekintu tunuulira gyenvudde waakyo wooli n'owooyagala okudda kituufu kibaako abantu nga kaakati bannaffe ffe be twajja nabo abamu abasinga obungi bafudde naye baafa naye baazaala naye ng'ate nabo balina kye baakolera gavumenti kituufu kati nze nsuubira ku bannaffe abo abaali abakulu mu gavumenti yaffe nga tukyali bakadoogo bo baali baayangwa mangu okuzaala kati mu myaka egyo mwe baafiira nga bafunye zikano zi brigadier zi major general baali balina abaana baabwe nga basomye ate nga basoma naye ffe tetwafunako gaapu yonna ekola ki esoma baffe baali batuplaningidde nga batugamba nti tugenda mu bakadoogo tugende tusome ebyakadoogo ate nga bw'omanyi ebyabakama baffe bano nga oli agamba nti bano abasirikale bange ate sijja kukola ki sijja kubakkirizako mani power nga ate tekola ki teriiwo tewera mbadde okubuuza nti mwe temwafuna chance kusoma ate buli lwodda wano n'ogamba tetwafuna chance owulira abagamba nti ate Kadoogo sukulu embalala bagiteera waani kaakati kyekyo era kyenkunyonyodde mukama wange nti ffe wabeeranga kaakati oyinza okuba nga olina mukamaawo naye nga takwagaliza kuvaawo kati nga tugeze wano ennaku zino waliwo abaana babadde bagenda e Somalia naye ng'olina omukamaawo gw'oli nayo eiza okumuvuga oba okumwescootinga naye nga chansi weeri egenda oli nagamba nti saba mukamaawo akole ki akukkirize okiwulidde ate mukamaawo kyatakola ki kyatakkiriza so embeera eyo ey'amagye gye tugendeddemu bwetyo nga tutambulira omwo bwetyo paka n'olwaleero tuze nga olaba nga tweyita bakadoogo naye ng'ate tukadde linnya lyo terivaawo bwe mumala okuwamba Kampala gwoddawa kati bwe tumala okuwamba Kampala banga waliwo bempulira bayita mu buyisi abamu basigala muno so gwoddawa abamu bagenda mu kusoma nga bwe tugamba nze nasigalamu mu magye gwe waddawa era okola biki nga okuwamba kuwedde nasigalamu mu magye nakunyumirizaako emboozi yange okuva emabega nenkugamba nali mu 11th battalion nenvaamu ne bantwala mu high command nescootingako Muhoozi Kayinye Rugaba nescootingako family era nze ayogerera wano nze naawe mu maaso ga kamera eno Muhoozi Kayinye Rugaba balina erinnya ku ssomero ne bamuyitanga erinnya master ng'abaana li bamuyita master ng'abaana li bamuyita Muhoozi Natasha ne waliwo omulala Patience ku escort eyo kano boogere yatutwalayo ne twescootinga era kuŋŋunta ne muyitamu ne tuyitamu ne tugenda era twalina ku parade efaananyi nja bikuweereza naye ng'era bw'ogambye nti nti wakolako kyenkana ki nenkolayo ne tumala ne batukyusa mu kutukyusa nenzira mu brigade bagiyitanga 30 second division Lolo noda mu second division Lolo kati bwenzira mu second division Lolo ey'omugezi Ikondere ne kati bwenzira Lolo ne ku division nenva ku division ne bangaba mu AC battalion yakulibwanga Kapiteni Mulaalo olwaleero Kano Mulaalo so kati ali mu bya Wales Creation abeera side ze Lwamateyo Kibuga
ewaabwe eyo ntera olaba president nga bw'aba ali mu bitundu ebyo ng'amubuuza kaakati mu second division awo nembeerako naye nenvaawo nembeerako nenkolako newafande Tinyefunza as a driver nga Major Tinyefunza Major nga ejjuba ly'amadaala gonna gatannalinnya nenkolako ewuwe ali atya omusajja oyo wanga bangi batugamba bwe yatunula ngaati yabeeranga mukambwe naye yalinga mukambwe naye ng'ate awuliriza yalinga mukambwe nenkolako kale nzize bwe ntyo kale entambula yange nenzija nenkola nenva ewafande nenva mu second division nenzije ebbombo ne bankomyawo ebbombo eno nga tonatuuka eyo wano ku escortinga abaana ba president omalawo bbanga kyawo era awo biki nze bw'ompitiramuko ebikwetaagisa kubeera ng'otunula buli ssaawa era nnyo kubeera nga biki ebyetaagisa awo era omalawo bbanga kyawo mu kukuuma first family kaŋŋambo kati first family eyo twalina abaali batutwala waliko Lieutenant Colonel Akanga yakubeerako Mwenye Muzeeyi yakubeerako ne yali IO waffe yali bamuyita Bulizayo Bulizayo embaseerabiddeemu kati bebaali bakama bammwe kaakati mu kukuuma abaana b'omukulu wajjawo embeera lumu embeera eyo yaleetebwa unknown oba kibwenaali kiyise bwe ntyo abantu abatamanyiddwa kati ng'ate naffe tuli eri tukuuma naye emmotoka nezijja nezikampinga awo ku ssaawa y'okuvaayo abaana okudda ewaka kati ng'ate emmotoka ezo zaali sizezo so newabeerawo awo akacyankalano kati so abatamanya ngamba bajja ne bapaakinga emmotoka nga abaana abo bayingire bagende ewaka naye nga size zaali ki nga communication kwegamba waaliwo obutakwatagana mwe mukuumye abalala ne bajja naye ng'ate tiyali kaakati communication ng'eva mu bakama bammwe nga be basindise banaate kati awo kizibu nze okukunyonyola ekintu ekyo kizibu kubanga kiringa bonoolaba kati nga bwe tutudde wano bwe tuti kati omusirikale gwe mukama we akugambye ogenda kukuuma wali okuuma mwana wa mukulu ABCD kino na kino ekibaawo kyekyo bwekikyo kukuuma era baamalanga okuvaawo ng'emmoloka yaffe ejja nga tuteekako ffe twalina emmotoka yali gundi ka cross country ako nkyakajjukira n'ennamba zaako ka cross country twasibangako ennamba za mirundi ng'esatu naye olw'okuba nti nonze nayikwatako ennamba egyo yali UXJ 658 yali emmotoka yaffe ng'abakuumi so kaakati omutabani master yali ajja okuyingira omuwala n'ava eri emisinde n'adduka n'amugamba mu luzungu kuba yamugambanga mu luzungu awo n'amugamba oba kyebandiyogedde nti that is not our car that's not our car bwebisi emotoka yaffe n'amusikambula n'amukola ku baganda be okumuzzaamu ki baganda be nga yamugamba okay so akagondi emmotoka ne zisimbulirawo tezaalwawo
nga talinnye ne zisimbulirawo kakati twali tulya nga ate nazirya ne zikola ki ne zituuka ezaffe ne batuula ne tugenda era twabaako ebigambo bye baali batubuuza kati bakama bange abo benkunyonyodde bulizayo n'atubuuza akanana akaki n'emwenye muzeeyi kitegeera naye olwokuba nti no twalinako bakomanda naffe bakama baffe nga buli muntu bamubuuza nga naye ayogera byakola ki naye nze gwolaba wano 86 birthday ya Jeno Muhoozi yamulaba mu saati enjeru n'empale ya bbulu mweyo genda otunule bulungi mu birthday ya 86 amanya bampita Serwadda Abudu ekifaananyi kyange mwekiri nze mwenyini Kadoogo ne bannange Basejjemba waliyo kati essaawa eno tuliwo abaana nga 6 oba 4 abaaliwo okuolwo ife abaali bakuuma Nsereko mpozi naye yaliko Nsereko naye twali naye Nsereko waali Nsereko twali era Nsereko abeera awo Makindi ali Makindi Matovu yabeere Makindi Nsereko ali saidi ze Matugga Nsereko ali saidi ze Matugga so abo twali nabo so wano kenjagadde okumanya nti swawo mmwe temwategeera byaddirira bano baali batamanya ngamba bagala kubuzaawo baana ba mukulu oba yali sabotage awo kati ffe ng'abasirikale ate nga twali tetunaba kutegeera biwanvu kinene kiri awo kuuma kiringa bw'olaba kati essaawa ya leero nti President Museveni gwe boogerako essaawa ya leero oli ajja n'agamba nti kale omusajja batutamye emboozi eya President Museveni simanyi yalwana yakola atya kituufu olina okukinyumyako naye nga President Museveni n'abantu be yebe baalina ddiiru yaabwe bebamanye ekintu kyabwe gye kyava oba baabawa ennyota oba tebaabawa kiri kyali kyabwe naye ffe nga ffe abaana bakadoogo abeeruweero be bajja ewaffe mu byalo n'embeera nga gyenkuze nkunyonyola gyenvudde waayo Mukama n'atubikkako ne tuba nga tukyasobola okwogera ne tukuuma ne ku baana b'omukulu nze olwaleero Muhoozi mwesunga okumulaba mbeeko byenjogera naye Natasha nesunga okumulaba naye njogereko naye kubanga embeera gitwabeerangamu awo mu buto bwaffe bwemba nga njogedde oba nalaba akatambi kano nga njogera bwenti naye ayinza okutunula wali mu baana bali ddala ng'alaba kubanga nze sikyuka fesi yange eno tekyuka nnyo soko mbulire we mwakuumiranga abaana abo walina emyaka ng'emeka ndowooza nga 10